Nenza nnyo Maama Joani, nenza nnyo olw'okunyanjula mu ngeri ensufu bw'etyo. Abooluganda, mbaaniriza nnyo olunaku lwa leero mu kusinza kwaffe okwa leero nga twaniriza Ssabbiiti. Mukama yeebale atukuumye n'atuyisa mu nnaku 6 ate n'atutuusa ku lunaku lwa leero nga tukyali balamu era n'atuwa n'omukisa okuba nga tusobola okukuŋŋaana ne tumusinza era ne tumunoonya. Erinnya nze Ivan Kyagaba era coordinator waffe annyanjudde. Sijja kulwawo nnyo, nja kugenda mu bubaka straight directly kubanga tulinayo eddakiika so si nnyingi. Katusabe. Omutukuvu Katonda waffe atudde mu butali ggwaawo Taata, tukwebaza nate olunaku lwa leero Mukama otusobozesezza okuba nga tukyali balamu ne tujja nate okusinza olw'eggulo lwa leero ekikongezi kalo nga tuyingira mu Ssabbiiti y'entukuvu. Taata tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe Mukama kubanga situgwanidde tuli boonoonyi Taata mu bikolwa, mu birowoozo ne mu bigambo byaffe Mukama bitatuukiridde. Tukusaba otukuze n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Nate Mukama nga tugenda okukola ekigambo ky'olunaku lwa leero tukusaba otuggulewo emitima gyaffe Mukama n'amatu. Nate Mukama Katonda waffe nkusaba Kitange onkozese. Si bigambo byange naye Mukama bigambo bye ngenda okwogera olunaku lwa leero bibe nga biva ku ntebe yo ey'ekisa Mukama. Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye ffenna awamu tuyigire wamu Mukama, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa ligulumirizibwe. Tubikusaba byonna okuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abooluganda era nnyongera obbaanirizaako olunaku lwa leero abaawugama. Ekyokuyiga kyaffe ekya lunaku lwa leero kiriko omutwe ogugamba nti okuyitibwa olw'obuweereza, the call to service. N'olunnyiriri lwaffe olunaku lwa leero lujja kuva mu Bakolosaayo essuula 3. Tujja kusoma okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna. Naye nga tunasomayo nja basaba bannange munsabire olunaku lwa leero Mukama Katonda ankozese nga wayogera mu Yeremiya 1:29 nti Mukama n'ampa ekigambo kye era si bigambo byange naye bigambo biri nga biva wa Mukama Katonda. Era naffe tuyige ne Bayibuli zaffe zitubeere kumpi era tubikwe ekigambo kya Katonda. Nja kusoma omusomi waffe atusomere mu Bakolosaayo, Colossians ssuula 3 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna. Wagamba nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bwakwekebwa wamu ne Kristo mu Katonda. Olwokuna Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa, nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Amiina. Webale nnyo Maama Juliet okutusomera obulungi bw'otyo nti ebirowoozo byaffe tubiteeke ku biri mu bwakabaka bwa Katonda. Tujjukire omutwe ogwali okugambye nti okuyitibwa olw'obuweereza, nti ebiseera bingi ffe Abakristaayo twagala nnyo okubeera n'obulamu obwa abundance. Ntegeeza ki? Twagala nnyo okuba n'ebintu ebingi mu bulamu bwaffe, in terms of material wealth, in terms of ogamba byonna name it all, byonna twagala nnyo okuba n'ebintu ebingi mu bulamu bwaffe. Naye tulabe nga omulabe Sitaani naye akimanyi bulungi nnyo kubanga alina experience era alina experience. Omanyi nadda kuno ku America experience playing a very key role. Ne banga baggaba emirimu batunanya experience y'omuntu. Sometimes actually bayinza okuleka omuntu alina asomye naye nga talina experience, nabawo omuntu atasomye naye nga abadde mu field okumala ebbanga ddene. So n'omulaba Sitaani naye alina nnyo experience ku bantu kubanga atusomye nnyo era atuyize nnyo. N'akimanya nti lwakubanga twagala nnyo okuba na abundance, ebintu mu bungi, atukipinze nnyo bize bannanga. Abantu tuli bize ddala ku nsi kuno, ku nsi eno America tuli bize nnyo. Tubala kino na kiri nti oba oli awo oluusi omulaba atukipinze bize ne tuba nga tetulina budde buweereza Mukama Katonda waffe, ne tuba nga n'oluusi tetumuweezaako yadde n'akatono mu budde bwe tulina, ne twerabira nti Mukama Katonda yatuwa obulamu, yatuwaniridde, yatuwa omukka gwe tussa, ne twerabira nti Katonda alina obuyinza okusalawo nti bangi bavudde mu bulamu bw'ensi eno, bangi nnyo, naye ffe tukyaliwo naye tetumuweereza bannange. Bakolosaayo tugambye nti ebirowoozo byaffe tubiggye ku by'ensi, tutya nti
tufube nnyo in our busy schedules mu bulamu waffe obwa bulijjo obuli busy nnyo tuleme kwerabira kuweereza ani Mukama. Jjukira nti tuli ku kuyitibwa olw'obuweereza. Yesu yalivinga obulamu buli simple. Era bwe tulaba mu bulamu bwa Yesu Kristo yalivinga obulamu buli simple nnyo. Lwaki? Kubanga gye yava yali amanyiiyo ne gye yalaga yali amanyiiyo. N'olwekyo yajja ku nsi kuno si kumuweereza naye olw'obuweereza ajja to serve. Yajja ku nsi kuno okuweereza. Ne tulaba nti kubanga gy'ava yali amanyiiyo. Jjukira Abakristaayo tugambye nti ebirowoozo byaffe tubijje ku biki? Ku by'ensi. Yesu yali amanyi gy'ava ne gy'alaga. Kyova olaba ebyensi, he lived a very very simple life. Katusomeko mu Luka essuula 24 okuva ku lunyiriri olwa 34 Luka 21 olunyiriri lwa 34 mpaka ku 36. Luka agamba. Luka 24 mpaka ku 36. Okay. Agamba nti naye mwekuumenga emitima gyammwe giremenga okuzitoowererwanga olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiriranga eby'obulamu buno. Era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika. Amiina. Nti tuleme being heavy-hearted. Abantu abasinga kulw'okweraliikirira oba oli awo ebintu byonna bye tuyita mu nsi muno olwa renti, olwa bills, ne twerabira okuweereza Mukama ne tudda mu kuweereza kunoonya ssente. Omwoyo gw'okunoonya ssente ne gutukwata nnyo in that ne bakusaba nti munnaye leero wandize nowanti munnaha naye ate nina okudduka eno n'okugenda schedule zaffe ziri busy nnyo. Twerabidde nnyo bannaye abooluganda. Twayitibwa ffenna olw'obuweereza. Era nze nina okukkiriza nti Abakristaayo ffenna Mukama yatutona, si Abakristaayo naye human beings twatondebwa olw'okuweereza Mukama Katonda, naye olwa emitawaana gye tuyitamu, olwa stresses. Juzi twali tuika ku stress mu kyokuyiga ekimu ku ssaawa ey'omwenda ku group ya New England nti abantu tuli stressed nnyo. Naddala mu tuli stresses nnyingi. Biki ebitu stressinga? Comparison, okucomparinga, okuchasinga dreams. Abantu kitu nnyo okubeera ne dreams. Era Mukama era yatula ku lusuku n'atuteekawo naga nti okukola tulina okukola ffenna, naye okukola n'okunoonya materialism kuleme kushadowinga obuweereza bwaffe eri Mukama Katonda waffe. Waliwo juzi nali ndaba video, waliwo omusajja omu baamusiba, yatta omuntu ne bamusalira omusango gwa death row nga bagenda mutta. Omusajja naye tamanyi Katonda era essuubi lyali mweddemu ng'amanyi nti ebyange bikoze bitya, bikomye. Naye olwa okuzitoowererwa kw'omutima yasaba nnyo Mukama, naye yagamba nti nakaabira Mukama Katonda, yakaabira Mukama. Jjukira yali free naye ebyamawako ne bimusobako n'asibibwa olw'okukola ki? Olwa mada. Nti n'agamba Mukama yali teyeeraba okuba ng'attiddwa. N'asaba nnyo. Omwaka ne guyitawo gumu, 2, naye ogwokusatu yali ali awo, looya we n'ajja n'amugamba omanyi tugenda kuteeka ku engeri gye bakiyitamu nti tulaba tusobola okujja ku death row tugiggyewo. N'agamba wa Mukama buyinza. Naye n'agamba nti right now akyali mu kkomera, naye ogw'okuttibwa ogwa death row baagimuggyako, kati baamusaba mayisa. Naye omusajja ono yagamba nti siwulyanko bwenti mu bulamu bwange, kubanga mu kkomera gy'ali ali mu kuweereza Katonda, ali mu kubuulira kigambo kya Katonda, era agamba nti tawulyanko mu ngeri bweti satisfaction bweti bukyanga abawo mu bulamu bwe. So yessala yange naffe olunaku lwaleero ffe Abakristaayo mu kuweereza Katonda. Kakati no kambabuleko bannange, ffe ng'abantu tetusobola kukutsibwa. We can never be satisfied. Tutwala tuyiga nti ofuna kino oyagala kiddako, ofuna kiri oyagala kiddako. So we can never fully be satisfied. Nolaba abasajja abasinga obugagga ba Elon Musk bebaka 6 hours a night, 6 hours a day, kubanga bakyanoonya ki? Nsimbi na kunoonya materialism. Ensi gye tulimu bannaye ejjudde a lot of materialism.
in that wogenda ku internet buli w'oclickinga kubako commercial ad ne ku social media buli w'oscrollinga kubako zi commercial abantu ne bagula ne ba accumulating ebintu jukira naganye twaganye okubeera mu abundance tufanye okubeera alina okulaba ekisa naye akimanyi kyova laba alese ebintu bingi ebituzikiriza ebitu shadowings ebitu blindfoldings okuweereza Mukama Katonda waffe. So abooluganda olunaku lwaleero bannange mbakoowola abooluganda ffenna tuleme kuva ku kuweereza Mukama Katonda waffe kubanga tujjukire nti yakola ki yatuwaniridde. Mukama alina obuyinza otujjawo naye kyatuwaniridde ku lw'ensonga. Omusomi nkusaba osomereko mu Bagalatiya essula 5 olunyiriri 13. Yesebo wagamba nti kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima, naye olw'okwagala muweerezaganenga mwekka na mwekka. Amiina. Mukama webala nnyo omusomi waffe Maama Juliet. Mukama yatuwa freedom of choice naye emirundi egisinga freedom eno tugikozesa tutya nti tugikozeseza okuweereza idolatries nti tusinza for example ba movie star, tusinza ba soccer players abanaga twaganya omupiira nolaba nti omupiira omuntu nabeera mu kkanisa ng'asinza akabeera ku update banaye gundi Man U Arsenal bakoze batya leero Liverpool tuli bubi nabanga his or her mind like omwoyo gwe teguli mu kusinza teguli mu kuweereza Katonda naye guli mu kugoberera update za mupiira oba oli awo nti soap opera nti gundi movie afulumye kunzika leero nasuzina ticket. Abooluganda tukomewo eri Yesu tukomewo eri Mukama mu kuweereza Katonda bannange mulimu satisfaction nze kawuleko bannange nze nganze nkirabiddeko mu bulamu bwange buli oba ng'oweereza Katonda buli w'omuweereza ate obuweereza butusembeza kumpi n'ekisa kya Mukama butusembeza kumpi ne Katonda waffe tuleme kweragira bannange nti twatondebwa kuweereza tuleme kuweereza bakatonda b'ensi eno bakatonda ba social media bakatonda ba YouTube bakatonda ba oba oli awo ba sports nungi naye tuleme nnyo kuzi upholdinga nnyo okusinza ku ki Katonda waffe nti mu Bayibuli egamba nti idolaters idolatry simanyi ng'ekukyusamu idolatry okusinza bakatonda abalala be baliwa Katonda ogwoweereza yo ekintu ky'osinga okugulumiza ekintu kyonna. Abaana ba Katonda tuweereza nnyo bakatonda b'ensi eno tuweereza nnyo bakatonda ba Hollywood nosanga omuntu nga amanyi asobola okugera ku famous actor we ng'asobola okumugerako kuva ku kyeyalidde eggulo kuva ku kyeyayambadde naye nga wombuuza ku bya Katonda ku by'obuweereza nga talina n'okumubwa bimubowa nga buli walaba oba bamala ddi tuve wano tugende ninakakyoka ng'akadda oba abaagalwa abakristaayo b'engeri eyo tuba ffe kennyini twezikiriza naffekka omulabe sitaani atubisse atulaze ebintu by'ensi materialism etubise amaaso ne tweyayira Mukama Katonda waffe. Omusomi nsaba onsomereko mu Matayo 12 olunyiriri 3 ng'atera okuwumbawumba. Kumi na bbiri. Olwasatu nnyabo. Okay. Matayo agamba nti omuntu atabeera nange mulabe wange, era omuntu ataluŋŋamizibwa wamu nange asaasaanya. Amiina, webale nnyo maama. Nti omuntu if you're not for Christ you are against him. Teri in between abooluganda. Tetulina in between. Te bannange abantu abasinga okumala ennaku 6 zonna tuli mu kuweereza bakatonda bansi ne tulowooza nti essaawa entono nnyo ze tumala ku kkanisa
zinatusembezere Mukama. Tuba twerimbye abooluganda, era kuba kwerimba kwa nnamaddala nti tuli mu kwevulunga n'ensi tetuna kadde konna ke tuwaayo mu kuweereza Mukama. Naye ne tulowooza nti essaawa tuno ze tubeeramu ku kkanisa zinaatuwanguza ensi eno. Abooluganda tuba twerimbye, era ojja kusanga ku nkomerero oba mu biseera ebya okubonyaabonyiza abantu abasinga okukiza kw'abasinga kujja kuddirira oba to grow cold. Lwaki? Kubanga ebintu bye twefiidinga, bye tuyiriisa emyoyo gyaffe, bye tuyiriisa amaaso gaffe, bye tuyiriisa obwongo waffe, byonna byongera tusika busisi mu bunnya na kutukyayisa bintu bya Katonda. Bannange abooluganda, nze experience nze nziyina. Buli gye weyongera okuweereza bakatonda b'oku nsi, tubaweereza tutya? Indirectly. Si nti ogenda kusinza kibumbe, si nti ogenda kusinza bakatonda, naye tubasinziza indirectly. Ate n'omulabe sitaani naye nga ganta bano mbayina beyita abakristaayo, naye teri gye balaga. Omulabe sitaani kye tulina okumanya nti yali mu ggulu era amanyi ebyayo, so agezako tusigira ebyensi bitusikirize tusigale wano, tuleme kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Nga bwe nabagambye nga tutandika nti Yesu yalivinga a simple life, kubanga gyali ava yali amanyiyo, ne gyali agenda yali amanyiyo. So abooluganda, amaaso gaffe leka gajje ku byensi, tusabe Mukama Katonda n'okwewaayo. Tulina okwewaayo abooluganda. Tetulowooza mbu we tunaaba nga tetwewaddeeyo tujja kuweereza Mukama. Tulina okwewaayo ne tunoonya Mukama n'amazima ge gonna. Search him in truth and spirit. Nga ngenda okuwumba njakusomayo ennyiriri 2-3. Omusomi nsaba osomere Samwiri ekisooka essula 12 olunyiriri lwa 24. Ssebo wagamba nti kyokka mutyenga Mukama, mumuweerezenga mu mazima n'omutima gwammwe gwonna, kubanga mulowooze ebigambo bye yabakolera bwe byenkana obukulu. Kanziruddemu ssebo. Lugamba nti kyokka mutyenga Mukama, mumuweerezenga mu mazima n'omutima gwammwe gwonna, kubanga mulowooze ebigambo bye yabakolera bwe byenkana obukulu. Amiina, babale nnyabo. Nti muweereze Mukama n'omutima gwammwe gwonna. It means 100%. Ekisingo tutta abakristaayo ne tuweereza Mukama ne 90 oba 95 oba 99, ntulekayo eyo 1%. Omulabe sitaani eyo 1% gy'agenda okukolesa okutusaanyaawo. Twerekereza ebintu bingi, naye 1% eyo bannaye abooluganda ereme kututwala mu kuzikirira. Tunoonye Mukama n'emitima gyaffe gyonna, tuleme lean not on your own understand. Tuleme kulowooza omanyi ennaku zino tuli so rational, tulina nnyo rationalism nti naye according to logic, according to science, according to this. Nedda abooluganda, Bayibuli etugambe tunoonye Mukama n'omutima gwaffe gwonna. Maama nsobola kusomereko Joshua essula 22 olunyiriri olwokutaano. Ssebo wagamba nti naye mwekuumenga nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama bye yabalagira, okwagala Mukama Katonda wammwe n'okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okukwatanga amateeka ge, n'okwegattanga naye, n'okumuweerezanga n'omutima gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Amiina. Musa akizzeemu, Joshua akizzeemu, yalaga abaana ba Isirayiri nga bali mu lugendo bava e Misiri ti n'okumuweereza n'omutima gwammwe gwonna. Ekiro kyasinganga okujja abakristaayo oba Abayisirayiri ku Katonda ize kumuweerezako ne partially, nga
Mukama bamuweerezako ku kitundu ne bakayo akatundutundu. Akatundutundu ako ne kagenda ne kagejja nga akatono bwe kajja konna bwe kati nga bamuvaako completely. So that Abakristaayo bannaye bino ebintu byawandiikibwa bibeerenga okulabula oba okuyigirako okw'Abakristaayo b'ennaku zino nti Mukama Katonda leka tuleme muweerezaako ng'abamukolera effavour partially kubanga tuli busy, kubanga twasoma nnyo, kubanga tulina business ez'okulwaninga. Bana business yange tejja kunninda nokugenda ninda business yange kubanga tuli mu worshipinga, tuli mu kuweereza wa mu kusinza businesses, mu kusinza careers zaffe ne twirabira nti Mukama Katonda waffe omutonzi tulina omuweereza n'emitima gyaffe gyonna nga tuwumbawumba. Ebino ebigambo abooluganda si bipya era si tusobola biwulira. Abooluganda bino ebigambo tubulabulukanako, naye Abakristaayo oba abaana ba Katonda twetaaga nnyo okujjukizibwa nga Mukama Katonda bwe yajjukizanga abaana ba Isirayiri n'abajjukizanga nti nze abajja eno, nze abakola kino, nze abakola kiri. Naffe Abakristaayo twetaaga okujjukizibwa. Bino ebigambo byenjogedde nga bwe tusoma ennaku lwaleero si bipya mu matu gaffe, naye twetaaga tudde eri Mukama Katonda abooluganda. Tuleme kweyita Abakristaayo kubanga nzija n'ensinza nti nze ebyange biri all set, Mukama nja kumuwaako paati then esigadde Mukama amanyi. Abooluganda tudde eri Katonda tumuweereze n'emitima gyaffe gyonna nga Bayibuli weegambye. Tuleme kwekwasa. Tulina ebitone bingi, buli omu ku mukutu guno olina ekitone Mukama kyakuwa, naye olwa sometimes amalala. Waliwo omuyimbi omu yali muza Katonda back in the day, ndoza mumanyi oba nenyalira wa Jim or something, naye waliwo nasoma n'agamba nti amalala gamusensera kugamba yali muyimba mulungi nga musinza mulungi nga yaweza Katonda, naye ku lw'amalala yayogera ekigambo n'agamba nti nina abagoberezi bangi okusinga naani ne Yesu Kristo. That was the downfall. Yali downfall ye. Abooluganda amalala leka galeme kutukola ki kutusiba bwakabaka bw'omu ggulu. Tulabye nti amalala gazikiriza nnyo abantu bangi. Most great men when pride webakkiriza amalala okuyingira mu bulamu bwabwe tijangu oweereze nti nze sijja sobola. Banaye jangu tulabenga okuweereza Mukama tukitwale ng'omukisa bannange. Buli wofuna chance okuweza Katonda mwebaze nti Mukama weebale olw'omukisa guno. Tuleme kuteekawo kwewolereza na kuteekawo obstacles na think na logic kata munange nze leero sijja sobola mpozi olulala. Omanyi otya oba tobeewo olunaku lw'ogamba oba olw'enkya. Abooluganda nga tuwumba nga tukomekereza olunaku lwaffe oba ekigambo kyaffe ky'olunaku lwaleero tujjukire nti ffenna twayitibwa okuweereza Mukama nga tusoma Abakolosaayo. Ebirowoozo byaffe tuleme biteeka nnyo ku by'ensi ebiriwo akadde obudde ebigenda okuyitawo. Tukola nnyo bannange, which is good. Tulina okuba abakozi kubanga ne mu Ecclesiastes ega nti buli kye mufuna okukola mukikole n'amaanyi gammwe gonna, naye okukola materialism ereme kutwerabiza Mukama Katonda waffe. Obuweereza bulimu a lot of ways obusobola tusobola okuweerezayo ku mirimu gye tukolera, tusobola okuweereza engeri gye tweyisaamu nga bwe ŋŋambye nti buli omu alina paati gy'asobola okuzannya mu kuweereza Mukama Katonda. Tuleme Mukama kumulimitinga, kumuggyirako buggi ku budde waffe, kumutoolako obutoolezi kubanga byonna yabituwa. Bayibuli egambye nti sirina okujjula kwayo byonna bya Mukama Katonda waffe, era katumunoonye n'emitima gyaffe gyonna n'okutegeera kwaffe kwonna tulabe nti tumuweereza, kubanga Yesu yagamba nti tuba titumuweereza amayinja gajja kukola omulimu. Abooluganda, that's a curse towards us. Otukiza amayinja gaweereze Mukama Katonda nga ffe byatonda mu image ye tutwaliddwa ebyensi. Abooluganda nga tuwumbawumba katusome olunyiriri lwaffe olusembayo oluli mu Joshua bwe tubadde essula 24 tusome empola okuva ku lwa 14 paka ku lwa 18 nga tuwumbawumba. Abiri mu nnya 14 18 ssebo. Ennyabo. Okay.
agamba kino Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe. Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe, Abamooli abaali mu nsi, era naffe kyetunaava tuweereza Mukama, kubanga ye Katonda waffe. Joshua n'agamba abantu nti, Yes, go ahead, sorry? yes. Go ahead. Joshua 24, right? Nedda ntandikidde walala. Okay, wagamba kale kaakano mutyenga Mukama, mumuweerezenga mu mazima awatali bukuusa. Era muggyewo bakatonda ba jjajja bammwe be baaweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri, muweerezenga Mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuweereza Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga. Oba Katonda bajjajjammwe ab'emitala w'omugga be baaweereza, oba bakatonda ab'Abamooli, bannannyini nsi mwe muli. Naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Abantu ne baddamu ne bagamba nti, kikafuuwe ffe okuleka Mukama okuweereza bakatonda abalala. Kubanga Mukama Katonda waffe ye yatulinnyisa ffe ne bajjajjaffe okutuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, era ye yakola obubonero buli obunene ne maaso gaffe, n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu, ne mu mawanga gonna ge twayitamu wakati. 18 Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe, Abamooli abaali mu nsi, era naffe tetunaavanga tuweereza Mukama, kubanga ye Katonda waffe. Amiina. Olunyiriri otubanga tweyadde byonna byonna byetusoma olunaku lwa leero, tujjukire olunyiriri Joshua 24:14 nti choose you who you will serve today. Nze ne famire yange tuze okuweereza Mukama Katonda. Mukama Katonda waffe atuyiza mu bintu bingi nnyo bye tulaba ne bye tutalaba, naye ku lw'okubanga tuzibiddwa okuweereza oba okugulumiza bakatonda b'oku nsi, Mukama tumuvuddeko. So abooluganda, tusalewo leero ani gwe tunaaweereza, tusalewo leero tuzuukuke ekkanisa, kubanga omulimu gukyali munene. Yesu Kristo anaatera okudda otutwala, naye gwe okozeewo ki? Ozanyewo paati ki? Oneewolereza nti nali ngoba career, tinali ngoba bills, oba nali nkola kino, oba lwalijja ng'agambe it is done, oleba omwetegefu okumwaniriza. Abooluganda, Mukama atuwa omukisa nga tujjukira nti twayitibwa ffenna olw'obuweereza. Mukama abawe nnyo omukisa.